ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. So enjawulo yeri eri ne bw'ofa ofa totegedde. Ate nti yadde waliyo ennaku naye sitaani agirungiya. Nolowooza ggwe olyoke mu bantu ab'ensi ye talina buzibu bw'abanga yasuze enjala enkya n'akikuba. Taba na buzibu okumukwana olina muwayo ekyetaano n'ayisaawo ebibye. Taba na muzibu kwasula mu kibbaala enkya n'agenda n'akola. Naye kati eno byonna olina obyerekereza. Kati okugiwa memory card eri n'ogiformati nga yonna nga gwe omuntu oteekewo ebipya olwo luba lutalo kwaliwo by'oba omanyidde okukola kati oyingidde mu lifestyle mpya kati awo abamu balemererwa mu process eyo. Tuvola balulina kugamba nti okusinziira nze ku kye nalaba omuntu bw'olokoka bw'obanga obulokole togenda bumalako okiraba olabirawo n'omanya kati wano wo tetujja kukwatagana okiraba bw'oliba oli wangula obulokole neera okiraba kuba si kyangu kuba ne Musa yaleeta ebiragiro yabisobya naye okutuusa obulokole ku nkomerero kimanyi Musa yasobya ebiragiro yabyonoona ne bamugaa togenda tuuka ssebo busungu togenda tuuka kati eno ekituwa eddembe nze nganze kusinziira ku byendaba Katonda muzadde ebintu byonna byatugaana bitugasa kibanga bw'obeera waka n'obeerayo n'abaana ng'omukubira obutakwata ku kyambe ng'okimanya ajja kyefumita afe naye ate alaba nga ye kimunyumira okuzanya n'ekyambe
Kati okubeera mu nsi nga ffe gye tuyita ensi eno ng'olokose obanga azannya n'ekyambe nga totegedde wabula eno mu bulokole Katonda kubako ekyambe kiveeko z'empisa zino okuziggyawo memory card yo n'ogiyuwa n'ogattako ebirala olina okugattako byonna nga bikyuse ogwo omulimu gw'amaanyi nnyo mulalamu kubanga nze bannange abaasigalayo be nagamba oyo bawunsa munange gwe ngamba gwe baasiba munange be nali naakavaayo namuyita ne mugamba nti nze nakuleetako n'omukyala nze namukulaga naye byakola obiraba si birungi nanga bituufu mbiraba kati yalinga ayagala omuvaako mu kaseera ke namunnyonnyolera naye nga asiraana buli kaseera piki ye bagikutte ebiki bino bamutomedde ate nanga ndeka tekanzireyo naye kati olwaleero ali luzira. So basically kyogezaako kugamba obuzibu obusinga buli mu kuformatinga memory card awo we wali problem awo ate endagaano ziri Katonda bw'abanga si yakulokodde n'omukono gwe ezo endagaano okuziviiramu ddala n'obeera ng'oli wa ddembe olutalo kuba nze gw'olaba nze omu ku baalaba ku mukono gwa Katonda nalaba omukono gwa Katonda yennyini kuba nze gw'olaba omusota omunene nnyo 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 ne gwambuka waggulu bwe guti ne gukomawo nga bw'olaba nti ebirenge enkuba egenda ttonnya naye nga bw'olaba kidragoni nga kizze bwe kiti kyagala kuwumira omusana ne gujja enjuba eyo gy'olaba eyo nekka mpaka wansi saamanya omusota gye gwabulira naye okuva olwo we natandikira ddala okubeera nti nkakasiza obulokole nti si maanyi ga bulijjo awo we nakakasiza nti ekintu kye bayita obulokole toba wekka n'omukazi engeri gye nze twatuukanga ku poliisi omukazi nga awa abasirikale ssente omuntu n'aŋŋamba sirika omukazi n'alyoka yogerawo neyeekuba endobo nayogera ebitakwatagana biki nze bwe twatukanga ku poliisi nga mpulira omuntu ansirisa ngamba sirika oli nga yogera nga addana ku basirikale ng'abazaala waabwe kanze nzina ssente nswana basi metimala nga abasirikale balyoka bajjayo amaanyi nga bateekawo omukazi akazito nze nga ndi awo nsirise nti era yatuuka ekiseera ng'awulira ensi emutabudde n'atuuka n'okwekweka abantu kati wamuddiza ebyapa bye nabimuddiza namuddiza endagaano ze nemuddiza ebintu bye ye bwe yatuuka yagala okukolesanga ekyokulwanyisa agambe abantu nti no mbadde siri mwesigwa gy'ali nenzijjayo obujulizi nembijjayo ebiwandiiko byonna ebiramo bye nemuga nti omuntu atakwesiga agamba nti kyobadde mwesigwa biibino ebintu bye byonna nze mbadde nabyo nga buli kyaleeta kyonna nze omuntu yonna buli bw'obeera n'amazima oba n'obujulizi so tebaabibbira mu nnyumba luli byo baabireka bo baasinga kutwala ntebe ebya bulijjo bye ntebe bitanda kapeti nalina emeza zino ez'endabirwamu tv zibulenda biki bye basinga okutwala ebyo ebiwandiiko ate balinaako kye babitwala kati wali omulabako mulaba simulinaako olutalo naye n'akulaba simanyi oba ndaba naye kyemmanya ndaba simulinaako olutalo kuba nze mu kibuga amulaba kale totidde tayinza olaba bintu bino lwaki sitidde nze ndi mumalirivu ate nalokoka kuva mu mikono gye si lwa magezi ge n'emishoni zonna ziyaluka zintuukeko nsobola okufiirwa obulamu bwange zaagaana otuukirira kati olwaleero ate nze atakyali wa mu nnyumba ye sikyali mulabe we kyekisooka bino mbyogera si kugamba nti ye nga ye mulabisa oba mukuba wabula mwe abavubuka musobole okumanya nti mumanye we mukoma n'abagagga ate bw'olaba obubonero nga buno bwe nkugamba kikuyambe yadde tonalokoka naye enkyo oyinza okukyuka kale oyinza obutalokoka naye weekuume kuba teri muntu atayagala bulamu bwe
ne weyita mu experience eyo wesseeko ekkomo ne mukamaawo abantu bwe bafiira ate bategekanya obukolo bamanyi otegekanya embaga abantu abasinga mufiira nno ku mikolo egyo n'akakodyo kanako okugabiramu ssente ebasaddaaka janajja n'abawaayo tewali kankuzibula amaaso gwalaba omanyize waliwo ebintu ebitukono gasinga baŋŋamba sandi budde mu bino sandi kusinga nafunayo andabula kati gwayagala okulaba okawuliriza bino ebigambo bino wamanga wano mu Uganda muntu kyasinga obugagga simanyi ndoza Sudiru ne president omanyi Sudiru ne president luddawo wali olabye Sudiru ne president ng'asuula ssente Sudiru simulabangako ate president president naye simulabangako ng'agenda asuula ssente teri muntu ku nsi ya Mukama kuno omugagga asinga obugagga mu nsi yonna yani Elon Musk wali omulabyeko ng'akasuka ssente ne muno mu Uganda mwennyini be tuyita nti balinamu ku kasente akali genuine kukoolaba n'oga yes era tobalaba nnyo ku bino ebyabamaama fiina asiri kwabo naye nga era tobalaba basuula ssente tugenze ku bagagga ngambye ab'omu kikuubo yes atula n'ayingiza omutwalo waliwo abagagga era be tumanyi nti mu nsi eno Uganda n'omanya nti nga tumanyi bano nti bo balinamu ku ssente naye era kizibu basanga nga bakanyuga ssente tulina omugagga omuto Hamu wali olabyeko Hamu ng'akasuka ssente omuntu mu bulamu bw'ensi eno akoledde ssente ye emumenye tasobola kukwata ssente n'agikola ati omanya tasobola bwe woolisanga omuntu ng'akasuka ssente kuno ku nsi omuntu gwe tusooka okuwa ekitiibwa ye Katonda bwe tuba tumaze okuwa Katonda ekitiibwa n'okukola by'ayagala ekintu ekituwa ekitiibwa ze ssente kituufu ebintu ebi bw'omala okugamba nti nze ndi mulokole nkola Katonda kyayagala era nze ntambulira mu butuukirivu nga Katonda bwe yagamba ekintu ekirala ky'oddamu okwegendereza okukwata bulungi n'okunoonya mu magezi go gonna ze ssente ziba ssente oli bw'osanga ng'akutte ssente ng'azikasuka ekisooka tolina ky'ogenda zikolamu ne bw'oba ozironze neky'onoozikolamu kiyinza obutalama bw'oba okikoze ate n'omulamu wage guyinza okuba gwe zironde ye nga ate ye mugambe bo basinga kufunira mu bintu ebi bibiri bwe batapingira emikisa gy'abantu mu kukasuka ssente omwo mulimu akakodyo k'okutapinga omukisa buli azironze kubanga gwe nsose kubuulira ne ngamba mpa abagagga 10 abasinga obugagga mu Uganda mpe n'abagagga 10 abasinga obugagga mu nsi yonna oba kuliko omuntu gwe wali olabye ng'akasuka ssente abantu bawulira nti bakasuka ssente babeera ku mission ate tageti yabwe gwozironde gwe zironde kiba kiwedde kyova olaba nti obugagga bwabwe abamugaga leero niwatawo ebbanga ng'ate mwavu kyanayavuwala mwebeereremu abavubuka omuntu bw'aba akuyita ng'akulengeza ebirungi byokka weekengere twagala ebirungi naye omuntu bw'akulengeza ebirungi byokka nga takulaga nti walimu yadde enkenyera y'okutoba amazima manya nti gwe wandigenda n'ebirungi ebyo ate ye n'asigala kuba yaba alina tageti gw'otoba na tageti yaba ne tageti lwaki akulanga ekirungi kyokka ate gwe ozire ku lwekyo gwe toba na tageti kuba yayinza okuba okukanyuga ssente ente enkoko bw'oba oyagala gikwata ogikasukira obunyeebwa nesembera boke kakodyo era muvubuka yenna aliyo eyo toppa kukkana muntu akasuka ssente gwe muweemu emyaka eki oddeyo mubuuze ssente ze yali akasuka omugambe ziriwa kuba nkugambye nti teri musuubuzi mu Kampala bwe tunuulira abasuubuzi ab'amaanyi ennyo mu Kampala nga ne Hamu omutwalidde Pulezidenti kale muteekeko Sudiru muteekeko teekako n'abalala abaddirira nga 10 teri gw'olisanga ng'akasuka ssente mu bantu
weebuuza azikasuka ye lo abaja mbongabe twagendanga okukya n'akugamba mu gw'omukaaga nfuna ssente anagamba zajjiranga zatandikiranga ku bukadde 2 kudda waggulu naye paka kali tewamanya ssente gye yali agenda n'azijja nze kye namanya connection ye nagimanya naye nali sina kyagikolera so kati kyenjagala otegeera oyinza oba ansa togirina kyenjagala otegeera kale nzikiriza bagenda of course sitaani biki ebyo wano we yagambira n'agenda okuzifuna yazijjanga wa tiimu balina tiimu kati nkyulikikanga oba waliwo akiteekamu ssente balina tiimu zajjanga n'ennyingi n'okusukka waawo okuvaawa that is my question zikulimba ekyo kimbuzaabuziza kubanga nze mmanyi kyembadde mmanyi ene we mu bwongo bwange tyesi bano abasajja bagenda eyo ne bafuna bye bafunye amaanyi biki ne bakolera sitayi naye wabaawo bizinesi ze beesibyesibyemu nti ze zireeta ki ezo bazigenda mu sente naye kati neewuunyo no yagamba nti sente zijja mu gw'omukaaga ate era ne zijja balina connection ng'eva mu America okay kubanga zajjira mu dola ate zajjiranga ku mazzi bannange anyway kale kati kitegeeza nti neera muno olaba signs nyingi eziba zibaawo but the fact that nti either ezimu teziteekako nnyo maaso olw'ebyo bye tufunamu mu kintu oba kiringanga omuntu ng'agenda kubba oba kufeera signs zibaawo naye of course olw'okuba gwe target yo amaaso gonna n'obwongo oba obutadde ku kyali mu kusuubiza weesanga bino ebikulaga nti ono gaya ayinza oba mufere tobifoddeeko bamala kufera nolyoka ojjukira nga nekiteeza era gayi we yajja no kyalinayo kiti n'olyoka obijjukira so kati naawe signs zaaliwo eziraga nti mukyalo nanze ba si mutuufu but olw'okubanga yo target n'obwongo bwonna bwali ku mbeera nnungi na ssente nze kasito nsasula nze gwa mmanyi gyoza kyentezo weebale nze kasitafu tewabifangako leka nkunyo kino tewali ddiiru gye yakutulanga bwe tutaali kale tewali byatuukirizanga bwe tutaali wabula ku lunaku lwa ssente lwokka lwe yagendanga n'azejjirayo connection zonna nazinzimanyi amasimu bwe yakubanga buli kimu nali nkimanyi naye nkugambye ku lunaku lwa ssente yagendanga bwoko kyama kikiba kugamba nti omugaga takubuulira gye yajja ssente ze ataakulagayo naawe ogaggawala oli musiru kubira kawungeezi saa 12 oliwa ndi mu jimu jangu oyagala agere naawe akulageyo naawe ogaggawale enkyakoze essaani kyasange ku kyebusaabala agabogamiza ku kyebusaabala byonna byakola obimanya byakonecting obimanya naye engeri gyakwata ssente tokimanya anyway kale kansubire emboozi tugifunyemu ekyokuyiga ffenna abalaba nze nno naye mukama yannyamba buyambi nze kasita omuntu gwe ndaba omuntu nga akasente ke kaalina takawa kitiibwa sisembera oba wa mukisa ge mazima sisembera because mba nkimanyi nga ogambye sente etawaanya okufuna naye kati gongamba nti ogifuna gwe togirabamu value then kitegeeza nyinza okuba muno mu kkanyuga muno zino sente zoogaba obugabi zino ndowooza tukulaba gwe nga alina ennyingi oyinza oba okola yaba akola oli mu kukola munne n'okolera mu mukisa gwange ogolo n'ogutwala n'ogwange n'ogutwala twagabanga miliyoni 10 kati okiraba miliyoni 10 twatuukanga ekyotera
mu mabbala g'ekyotera, kunywa kukaliza, ndozo kiraba. Emikolo kugaba ssente, era ku mukolo babagamba nti ajja muzza abantu bajja naye ng'ekibaleese kulonda ssente. Kati nze kasita ndaba ebintu ebyo nze sijja. Naye ebintu ebyo ebibawasa abasinga bibawula n'abasajja. Ebintu bye basembeza. Era abantu abo abasinga bw'atawasa musajja taba na musajja. Watawasa musajja taba na musajja. Taba aba yekka. So yalina owasa. Yalina okutegeerera omusajja. Anti yaba awasizza. Bw'ataba naagwategeerera ayinza okubeererawo. Era bwe nkugamba bano bangi bemulaba eyo beefuula basingomaza, beefuula bataliika agamba, beefuula nti bo be bamala byonna bali eyo abakazi. Nkugambe n'abasinga tebalina nviiri zino empanvu, bazisiigamu birangi. Gundi nakalaba bonna baali bajustifyinga. Gwe beetegereze ba TikTok nabalabye. Bana beefuula nti n'abakazi bolaba nga bayifuula bannakyewagula abasinga boolaba. Yeeyo ttiimu. Yemu. Omwana olaba akasente weekali naye byakola tebigatta. Ataakulaga teyeeguya musajja yenna. Beeyita ba independent. I am independent. Neze kasobera independent naawe nga nkwesonyiwa. Ate bo abakazi bannaabwe bwe bayita babba baabwe. Abakazi bannaabwe bwe bayita babba baabwe. So bali babisiyaga. Simanyi wabula. Kira kyogambye indirectly. Nsaze ekigambo Jeremiah. Y'abasajja abatabasaamu kitiibwa nga ky'abasajja. Kuba ye mu kikula kye akulaga nti naye musajja. Era abamusiyazi munna. Kale kati ffe tulaba oli mukazi. Bo bakulaga. G'otukakasa oli musajja. Ate ffe engeri gye namubuuzanga engeri gye yava wa bbaawe. Engeri kuba bbaawe yali musajja musiraamu. Ye yagamba nti bbaawe yali tamuwadde emberi. Era bbaawe y'omu ku bambowa. Babayita bambowa. Bano abasajja abalagula kabaka babadde. Abakuuma abalagula kabaka. Simanyi manyi bakuuma babe bambowa. Abayita batya? Abalagula simanyi. Anyway. Kati kitegeeza Haji yamulekawo ku ekyo mutamuwa kiti tamuwa. Baba ne bye beekwasa naye nga tobiraba ku mmeeza. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko
tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Abavubuka mwagala abashuga mami balanga ne muyuka bajja kutwala n'omwoyo gwo bajja kuwasa sente wetuuse Abananga. Kale wetuuse kati mu bigambo ebisemba magezi kigowa abavubuka abaagala obulamu obulungi obuzibu obuliwo omulembe guno kale generation yaffe tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo batulimbye nnyo nti okugagawala ddiiru okutulemu sitaani abbya abavubuka sitaani ateze omutego ogwo ate nnyo mu Uganda wano emu yokka bakugamba nti okugagawala tokola nti okusevinga olimba ate sitaani akitadde nnyo mu mulembe guno nti gwogenda kukola kyogamba ogenda kukola ng'otundeze nga togagawale nti olina okukuba ddiiru kati buli muntu atambula anoonya ddiiru afuna yamusomera nga buli muntu atambula anoonya ddiiru ekyo ekintu kigenda kusa abavubuka bangi kigenda kwononera future y'abavubuka bangi kubanga abasinga muganye kukola n'okubala ebibala ebiba savings akasente mubala ddiiru bagamba nti oyagagawala ddiiru yesi ddiiru abantu bazigagawaliddemu naye kola ddiiru ekusange ku mulimu gwo ddiiru ejjo okola ddiiru ejjenga okola ku mulimu gwo kwebeekusanga n'ebino ebyokubagamba nti ddiiru kyova abavubuka batomedde bashuga mami abo batomedde abantu ba sitaani emyoyo gyabwe bagitunze abawala basiraanye ate kankunyonyole nange kennyini waliwo ekintu naye nga nali ngenda kufa mu ngeri endala nga siraba nafuna ono omugaga naye mu ngeri ya kunyonyola bintu bitakwatagana omanyi bana bagamba nti nno bw'okomola bw'ogenda ne bakukomola nti simanyi omukazi gw'osookerako nti olina omweyambululiramu sibadde sibimanyi wazaalibwa oli mukomole anti saabiwulirako ebyo nti okukomola w'okomola nti webakukomola gw'osookerako oba omweyambuliddemu bwe bagamba nti tolina muddako kati nze nali nfudde kwako akatego wali watofudde otya bankomola bwe bamala okunkomola gye bakukomola gyennyini abavubuka gye bakugambira ebiboozi obifunira eyo amagezi agamu tolina gatwala gwe muvubuka munanga ndaba kati omwana agamba si buli kye bakugamba nti kijja kukukolera omwana agamba bulaaza bakukomodde nti ye omukazi gw'osooka okufuna si mukazi gw'oyagala funa omukazi nga togenda kuddamu kumwebakako mbw'oba omweyambuliddemu mbw'omweyambululiramu bwe boogera okitegeera kati ngenda omaze okukomolebwa bamaze okunsala mu kisenyi wali n'okuwona owonye ndi mu process ya kuwona mu process awo nyina ofuna omuwala bwe naatuuka mu kiseera eky'owona bwe nyina okweyambululiramu kati weetegekera wali ng'owonye nkutegedde tegekera wali nga mpoye ntegeka kintu kyange nkutegedde bulaaza omuntu yenna akusembeza alina kukyakala gwe muddeeyo ogattagatta mbeera gwe mutomere abamu twagala mubuuke nga temunatomera naye oba oyagala tomere naye manya oyinza otomera
ng'emmotoka bwetomera ekyo mu maaso ne bakyasa. Ogenda oga nti baŋŋamba nga wagaana siba. Oyinza omalirizaga ekyo mu maaso bu nga bakyasizza kati tebali banjasiza kya mu maaso. Ogenda owonna. Ngenda mpona omuwala amuyita. Oyagala okweyambuliramu. Yali abeereyo omukono maze mutegeka akasente mbadde nkamuwa mu process ya bulwadde. Ndaba anaatera okuwona naye amaddu mpulira mangi. Tonnawona. Sinawona bulungi. Jjukira okukomala kuno kwa gavumenti. Bateekamu empiso, bateekamu ewuzi. Bakusala ne bakuteekamu ewuzi. Zigenda zivaamu mpola. Oba owonye naye nga zikyalimu kati ewuzi we zibeera wabaayo ng'engeri y'akabwa. Yes. Ewuzi gye yingirira. Jjukira ziri tebazijjaamu zejjamu zokka kati zitwala owonera mu mwezi naye ewuzi ziyinza otwala emyezi ng'esatu nga tezinaba kuggwamu. Ate we ziba zaayita muli mubaamu engeri y'obbwa. Kati lwakuba nti oba owummudde omwezi ogwo omulamba owulira amaddu. Owulira oyidde. Mpulira. Omuwala amuleese. Tonnawona bulungi. Tonnawona bulungi naye wano olabanga wano ojjukira ku baami waliwo omusuwa guno ogwa wansi. Alwo gwegulwawo okuwona. Gwegulwawo okuwona. Kati kasita gujjanga guwona gw'omanya owonye kuba eno waggulu tewaba nnona buzibu obungi. Kati ogwa wansi gwali guwona. Ate bakugamba osobola okugenda wanawalala ewuzi ijja kuvaamu mpola mpola. Gwe kasita gw'ofuna kasita omukebeza. Mpulira. Omuwala amufunye bagala sooka omutwale ku musaayi kakasa. Era nze ngamba ne guno omulangi kubiri gavumenti. Abavubuka bangi balwalidde mu ebyo ebintu. Ajja kwekomola mugamba nti mumutangira siriimu. Naye ate mu process ak'okuwona ate abasinga balwaniramu nnyo siriimu. Kuba jjukira omusaayi guba mwangu gwakujja. Guba mwangu gujja. Kati abavubuka abasinga bagamba nti buli bw'oba tonaba buli bw'oba ogera kuwona tosooka ku mukazi wo. Kati abavubuka abasinga bafuba nnyo okulabika nti basooka kwegatta ku balala balyoke bagye. Kati ate abo be bagattako abasinga mwe bafunira akaluka. Awo gavumenti oginenyeza. Awo wenginenyeza balina otambuza enjiri. Nti bino ebyokweyambula babagamba tebiriiyo. Aye babibagamba mwaba byegamba abavubuka. Tebakimanyi. Ne gavumenti ekimanyi. Nti bano abakomola babagambe. Bino bye babagamba tebiriiyo. Kati lwaki tewalindako emyezi 3 n'osooka n'owonera ddala? Nganjakirira naawe. Gera mu maaso. Nganjakirira. Gera mu maaso. Okebeza. Omuwala amututaze. Ngamba ono kenyina omweyambuliramu ku luno. Mpulira. Nyina omukolera ebisembayo. Nguze enkoko nnamba. Nkoko nnamba awezana we twali. Nguze enkoko nnamba. Nguze chips buli kimu kyoyagala nkimutera ku tebo kuba ke kasembayo. Era mu abawala baagala ebyamangu. Omusajja akuwata atano n'agakukwaza. Akukulidde buli kimu mu dakiika mu mwezi gumu buli kimu akikuwadde. Funa akadanyuma. Sikamu gambe ti omuntu ne yakanda bakikyakola bino byonna. Wandibanga bye bisembayo. Guba omulundi gumu omugagga n'asala buli kimu. Weebuuze. Naye n'abawala bali eyo abamu bagereesa bagamba ti tayimu eyo gy'alina okufuniramu ebintu. Kati ate mwanya kufa abasajja teri musajja ateekamu ekyo ekintu nga tabala. Nga tabala. Omusajja agenda okugamba nti akumiitinga nga sente zagenda okuteekamu yazibaze meka era zigwerako ku meka. Era pulaani ye weekoma ajja akoma. Kati gw'olowooza nti okikuba manya ntozanyira mu kazanyo ke. Kumbe yakuba. Yakuba. Toyinaawo wiini. Toyinaawo wiini. Gwe mukazi yena ndaba tobaawo na wiini. Bo baziyita shuwa wiini. Omusajja agenda n'okutwala gugulira emmotoka nga yagibala nti wiini teba loosi. Teba loosi. Oguze enkoko. Nguze enkoko. Somalirize n'akaka. Omuwala amututte. Ku ddwaliro. Tutuuse ku ddwaliro erisooka dokita batugamba ajjako omusaayi. Kiro soose wali outing biki. Enkoko agiridde. Tannalya enkoko yaffe wali outing tusoose mu kunywa tuvuddeyo tuguze ebyokulya. Tugenda nti kwebaka. Mugenda liira waka. Tugenda liira waka. Omale weeyambulule. Era mu maaso. Tutuuse ku ddwaliro erisooka dokita atugamba ajjako omusaayi mumulinde kajja. Ajjako omusaayi tumulinze kawe dakiika ngabe mwana nga onaluddewo. Obudde bugenze. Abaluyisa. Tugende mu maaso. Ate nange ndaba otensa wamma ndudde. Atensa.
tuvudde olabira ddala nga omuwala kyaliko kyekituufu dokita aluddeyo ate kankunyonyole engeri gye yakkiriza nti tugende ku musaayi nga ndaba ne bwe tutagenda ono tayina olaba akkiriza olaba tuyingidde ne mu ddwaliro atudde olaba tatidde abasinga omuga tugende omusaayi bwayeegaana mu bwato ga ono ayina olaba tatidde tugenze ku ddwaliro eriddako tusanzeemu omuwala kiro sawa nga 4 omuwala gwe tujjeko omusaayi anyingiza mu kasenge sebo wakamala okwegatta ne bameka biki wabakebeza biki byonna nga batujjako omusaayi ono kansala asooka nakuteekera nakansolinga n'ofuluma n'ayita n'omuwala naye nayingira bamubuuza ebibuuzo bye nze ndi wali ntudde enkoko yaffe bagipaakinze bulungi wali nze ntudde n'ebintu byaffe omuwala asooke bamubuuza ebibuuzo ndaba tebavaayo nze ndowooza bali mu mboozi zaabwe olaba time gwe gye watutte ntono nnyo ku yoono aluddeyo nnyo bagenda ofuluma bajja babiri omusawo ne results saa 4 angamba weda tuli eno ne muwala munange tunyumyamu naye muli bulungi genda oli ekintu kyo munange genda onyumirwe ng'omusawo ng'amuwaye ne katiipo ng'amunaye musawo mulizana tulizana musawo weebale nnyo tusimbudde kitegeeza omuwala baamuyita results zivuddeyo yasigalayo mpaka nga zizze pulira tuvuddeyo ate kati awo n'obudde bugenze nze tolina budde omwana namulabye nadda mulamu kuba tutudde ne mu ddwaliro bikulwisa omwana nategedde nti mulamu olaakiriza nje tuba tukebere omwana mulamu ndaba ne musawo yaluddewo omusawo aleeta results agamba muli balamu atuwadde results munange bayi awo tewali na budde tugende tewasomako tulabyeko negative tugende musawo bayi ne tipo omuwadde ngambye empapula zonna zitereka omuwala tugende ne tipo omusawo muwadde yebale bakebera bulungi webale musawo munange oli wano ekiro balo oyogera na bulungi tuvuddewo tugenze tutuuse we twali tugenda osusula tugenda osusula ewuwo nali mpangisize ate gwe ogenda okweyambuliramu ate ku buliri bwo tomutwala anti sibimanyi ebyobulogo gwe abaŋŋamba ate ku buliri bwo muloogi tugyesozze bannange bino biringa ebintu ebitasaana kwogerako naye birina gwe bitaasa kati olaba waliwo bulaaza naawe nga weewali kati alaba bamumalira obudde bakumalira obudde kino nkyogera lwa nsonga nalabako omuwala sirimu gwe yalumira mu myezi 2 n'afa kati so kino kitwale nga so nga serious take time bw'oba ogenda ku musaayi n'omuntu ate twala obudde omwezi gusooke guyiteko n'omulala kuba balagira emyezi 3 gibe 3 oba oyagala byamangu nze nkuwa embeera zonna ezikujja mu mitego gy'omulabi kuba obulamu bunyuma tutuuse omuwala tuyingidde abawala waliwo bano batumaliriza okulya jakettaala munange nze sisola muntu watali mu ttaala nze samanyira kujjako ttaala nze nsula ettaala yange kweri igwe nze namanyira obulamu sijjaako ttaala n'amasannyalaze bwe gatabeerawo nteekako kando oba essimu yange esula eyaka omuwala ajjako ettaala nga munange kanjeko ettaala naye njateekako essimu saagala nzikiza omuwala ayagala byakuggyako ttaala jako ettaala nze nyina ensonyi naye ettaala njijjako naye nteekako essimu tulidde tugenze pulira tutandise ebintu bitandise firimu atandise okubya amasasi awo amasasi nga bakakusala ali basasi sadidda ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.